Faadi TV yujimbaniza enkyala leero ngenda basaba bambi mu subscribing ku YouTube channel yaffe eno ate musigalinga mutu followinga Faadi TV yuji mwasuze mutya ba sweet olunaku olulwa leero mwasuze mutya mbebaza gye mutusizaako engalo olunaku olulwa leero wano ku Faadi TV twatuusako amawulire agaba gatambula ku side y'aba celebrity kusane ku side endala ey'obulamu obwa bulijjo Faadi TV yuji kino okukola kusigala nga bambi otufollowinga ate o subscribing ku YouTube channel yaffe feno ngenda kusaba bambi osigale nga otufollowinga tulina enkyukakyuka tugenda okukola ezigenda okuba ez'amaanyi nnyo tugatandika n'okukola nga zi interviews ku bayimbi ab'enjawulo ngenda kusaba bambi osigale nga otufollowinga ojja kuba tosubwa video nyivu bweziti ngenda kusaba obeere nga olaba buli video yaffe gye tuba tuteekayo ku YouTube channel yaffe eno osigale nga otufollowinga kijja kuba ky'amaanyi nnyo genyingiriwo nago bambi gannaku nnyo bambi mabulire mabi nnyo mu ggwanga lya Kenya kitundu bakiyita Nairobi waliwo omugole bambi asangibwa ng'afiiridde mu buliri era jjukira omugole ono bagamba nti omukolo gwabwe gwabaddewo olunaku lwabadde lwaggolo mu kibuga kya Nairobi ekya Kenya wabula omugole ono bambi asangibwa ng'afiiridde mu buliri jjukira omukolo gwawedde olunaku lw'eggulo bagenze mu honeymoon ne omwami we wabula omwami we ategeezezza nti nno ye ne mukyala we banyumiddwa obulungi honeymoon era ne beebaka bulungi wabula omwami ye bw'azukuse ku makya ogenda okukola agenze bugenzi okukola ku mulimu ng'asuubira nti mukyala we ye akyebase akyakoogye wabula agenze okuddamu okukuba ku ssimu amukubye ku ssimu alabe oba yazuukuse ng'essimu tagikwata ne yeebuuza mukyala wange yabadde ki n'atyamukko ekimuleetera okutya kati omutima ne gumugamba akomewo kyo ewaka agenze okudda awaka asanze mukyala we yafudde dda mu buliri nga yafiiridde dda mu buliri omukyala afudde ye Agnes Anuru munnansi wa ggwanga erya Kenya myaka 31 egy'obukulu bambi kaana kawala kafiiridde mu buliri omwami we ategeeza nti omukyala we ono beebase bulungi naye ekisinze okuba nga kyamuletedde okufa naye kikyamutabudde kubanga honeymoon yagenze bulungi honeymoon buli kimu kyatambudde bulungi wabula poliisi ya ggwanga lya Kenya ezze n'eggyawo omulambo era bagututte bagwekebejje wabula bwe bagututte mu basawo ne bagwekebejja abasawo bategeeza mbu yafudde kiziiro naye ye ng'omwami we tannakkiriza mukyala we enfa gye yafuddemu emutabudde yeebuuza mukyala wange ayinza kuba nga yafudde ki kuba ye omwami we ye nga ye alumiriza nti mukyala we ayinza okuba yafudde butwa mbu ebyokulya bye babawadde ku mukolo gwabwe muyinza okuba nga mwabaddemu obutwa engeri mbu wayinza okuba wabaddewo abadde batabaagaliza kulabika nga baagalana era nga bakola omukolo gwabwe ogwo gwe bwakoze mawulire mabi nnyo bambi omugole okubanga wakagenda mu bufumbo nga bakubye embaga ate n'ova n'otanyumirwa na bufumbo bw'oba ogenze mu kiba kibi nnyo musajja wattu bambi amaziga gamuyiseemu wali mu ggwanga lya Kenya bino bibadde mu ggwanga lya Kenya mu kibuga bakiyita Nairobi ekibuga ekya Kenya gye byabadde omugole yasangibwa bambi ng'afiiridde embuliri kyokka nga omukolo gwabaddewo gwo ne basaba bulungi mu honeymoon kyokka ate bugenze okukya enkya ya leero bagenze okulaba nga okebera nga ate omugole yafudde mbagambye omwami we agenze bulungi ku mulimu n'amulekawo nga yeebase ye nga alowooza yeebase kumbe alabika yabadde yafudde dda n'akuba ku ssimu ye ng'atuuse ku mulimu gy'akola ku kampuni ng'omukyala takwata ssimu kimuleetedde okutyamukko n'agamba kaddeyo kiwa kagenze okudda waka ng'omukyala yafudde dda nga yakaze dda mawulire mabi nnyo Faadi TV yogina kusaba bambi osigale nga otufollowinga osigale nga otugoberera mubeere bulungi tumwetenge mu vidiyo eddako